Omuyimbi Chosen Becky yeebazizza abazadde wamu n'abawagizi be olw'essaala ze basobodde okuba nga basabira mutabani we. Nkwaniriza ku Falke Official ku mukutu gw'ogenda okuba nga osobola okufuna amawulire agatambula mu ggwanga aga entertainment, amawulire gonna agaba ga trending wamu n'ebyo ebikwatagana ku serebuwo mu ggwanga wamu ne wabweru w'ensi Uganda. So olunaku olwaleero Chosen Becky avuddeyo ate n'abeera nga yeebaza abawagizi be wamu n'abazadde abasobodde okuba nga bambi bateeka mutabani we mu ssaala zaabwe olw'embeera gy'alimu olunaku olwaleero, era nga embeera eno tetandise butandisi wabula nga eruddewooko newankubadde nga ebadde ejja oluusi ebulaabulamu ate oluusi n'emala nte n'eddamu buto. Chosen Becky olunaku olw'eggulo bambi yasobodde okuba nga agenda ku mikutu gye egy'enjawulo egya social media, yasobodde okubeera nga nte bambi atulukuka amaziga mu ngeri ey'ennaku olw'embeera mutabani we gy'alimu, era nga naye bw'olaba ebifaananyi awo ebisobola okuba nga biraga, era nga bambi teyabadde mumativu era teyabadde musanyufu yadde n'akamu n'akeddagala, era nga omuzadde bw'osobola okubeera nga mutabani wo oba omwana wo alina embeera gy'ayitamu etamuwa mirembe. Kakati olunaku olwaleero avudde n'abeera nga nte adda ku mikutu gye egy'enjawulo n'abeera nga yeebaza abo abazadde, abantu bonna abasobodde okubeera nga bamusabira, n'abeera nga nte mutabani we embeera gy'alimu bamwagaliza kubeera nga nte awona bulungi, era avudde n'abeera nga awandiika ebigambo bino mu lulimi Oluzungu n'agamba nti thanks to every parent that is playing for us, your players are working, keep playing for me, I couldn't do this alone. I'm going to keep updating you on every step because me alone I had failed and silence was killing me. Letting this out totally healing me in person, and as I healed and God have gained the power to help my son heal. Thank you. I'm gonna post all the videos until he is better. Avudde n'abeera nga awandiika ebigambo ebyo bisobola okubeera nga binnyonnyolwa nti okusima kwe kugenda eri abazadde bonna abasobodde okubeera nga babasabira, era ng'agamba nti essaala zaabwe zisobodde okubeera nga zibakolera. N'asaba abo bonna ababadde bamutadde mu ssaala basobole okugenda mu maaso babeere nga bamusabira bambi, kubanga ye yekka essaala ze tezandisobodde kuba nga zikimaliriza. N'agamba nti agenda kusigala nga abategeeza ku mbeera yonna eriwo wakati w'omwana ono ate babeere nga basobola okumanya ki ekigenda mu maaso, era ng'agamba nti okusirika kubadde kugenda kubanga kumutta, wabula okuvaayo n'abeera nga yakoze live ku mikutu gye egy'enjawulo kyamuleetedde okubeera nga tekimuwonya ye nga omuntu, era agenze maaso n'abeera nga asuubiza okuba nga buli kimu ekigenda mu maaso agenda kuba nga apostinga vidiyo yaakyo ate abantu basobole okubeera nga bakimanya paka omuvubuka ono oba omwana ono lwanaatereerera ddala n'adda mu mbeera ennungi. So gwe yenna asobodde okuvaayo n'obeera nga nte bambi osabira omwana wa Chosen Becky abeere nga atereera, kimanye nti omuyimbi Chosen Becky akwebazizza nnyo era n'abeera nga nte ayongera okusaba osobole okuba nga obateeka mu ssaala zo, omwana ono abeere nga nte awona bulungi asobole okuba nga adda mu ssanyu. Gego gensobodde okujjira ewa Chosen Becky. Yes, abeebazizza mwenna, obula nja kusaba obeere nga nte osubscribinga ku Falke Official, buli mawulire agatambula mu ggwanga na buli ekikwata ku serebu obeere nga okimanya. Nkwagala nnyo, bye bye.